weewaawo ebigambo bwe bityo bwe biri. Awerekera ensangi nakugamba nti tajja nayo kawawa akoma ku mulyango ate era awerekera ensangi tajja nayo abawerekera mwanga bakoma munyonyo anti kati ndowooza obiraba ate bagamba n'ekigenda busa ekinatema tekiba kuzinga kawuwu kakati nno ffe bwe tutyo tuba tukkuse yakutte enkofu akayanira ejjuba ate obusobola okayanira ejjuba tasobola okujjako nga yennyini yew'omugonyi ng'oli ba atte enkoko ate nafumba kasooli weewaawo kakati nno naffe bwe tutyo tugobye bumale nabagamba nti mbeebaza nnyo okubeera nga mutusuulira omwoyo ng'ow'ekibungu akulowoozaako n'akwokera lufuuka mu butuufu n'akuwa olufu oba n'akuddiza ennyi muba mutukoze obulungi obutagambika abantu nga mmwe tuba tulibaddiza okitegedde ekirala tubeebaza okusubscribinga wabula mukoze omulimu mutuwadde amaanyi bannaffe era kati ndoza basubscribers twatuse be twagala kati omulimu tugukwasa wano nawali batubinika eddimu eddala buli kaseera bagamba mwongere ate nga n'aba SK Media nabo bagamba ate naffe eno mutuwe ate ku SK Media mutukoze obulungi era tetumanyi ffe wetusobola kubeebaza bannaffe ago mazima gennyini bannaye nga bulijjo tubeera abalasanga ey'ababiri nnyo Kaweesa Solomoni ne munnabusiro Bosa Musisisengule esebo omanyi tufaananako Sematimba nekikwabanga batambulanga babiri nga tebateŋŋana nga balinga bali be bagamba ab'okubayita ababiri oba Majangwa ne Nakirija ye ate awagumba ekkovu wabula w'essongo n'awagumba ennume n'enduusi kakati batambula bukwata bati weewaawo tulinga Marusu nadookooli tetuteŋŋana era kambe nansalwa babulizeeko ddala neeyanziza mutaayi neeyanzeege nange njagala okubeebaza banywanyi okuba nti mubeera mutulindirira okufaananako Lukubirwa Mavi alindirira mu butuufu akawango ak'omu lugenzo luteekeddwamu akawaayiro kubanga aba akimanyi bulungi nti mu butuufu tekujja kuba kuserekera buserekerezi kitagumira wabula kujja kuba mu butuufu kulya bipapa kati ekyo kinsanyusa nnyo nange ate nammwe kano akanyomero kabafuukira ddindirira nga salambwa lya mu lumonde kano mwe tuleetera mpozi tukayita tutya Buganda gye twasuwa mutukoze bulungi banywanyi mwebale nnyo mwebalire ddala ab'enkajja ab'ennakatu ab'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye tuli bamu okulya ne tubalyowa emyoyo tuli babbira akakajja ebbira tuli babbira entunga ettiribogo muwangale buvule kubanga obutuba buno bwogoka olw'embuyaga ate era butuufu twandigambye nti singa mubadde balubayi twandibadde tubagamba matabaaluko naye katugambye nti mwebale nnyo okutwagala mwebale omukutu gwaffe okuguwa amaanyi mwebale kusubscribinga kulayikinga kukomentinga kusharinga byonna nga omusesetiko guno bwe gwabituleetamu katubibagambe era tubeebaze nti mwebale nnyo kanyomero kano kabafuukira ddala ddindirira naye era kabasikiriza ng'ensumba bwesikiriza omulunda tubaaniriza weewaawo ate temwerabira nti tulina ebitabo bino butereevu tulina kino effumbekero ly'ebisoko era kino kyawandiikibwa muganda wange ono Sengule kituufu nnyo 2022 butereevu kati tulinawo na kino olulasange nga bwe tweyita nti njagala okirabe kiikyo ogula n'osoma bingi bye twogerako wano eno nga bijjudde muno ate kati waliwo nabana abagenda mu zino empaka abagenda mu mpaka ez'olulimi Oluganda ez'enjawulo bakanda kusoya bibuuzo nga we walina okubijja waawano ansa zonna ziri oba ebiddibwamu byonna biri wano kale bannaaye temulonzalonze ennamba ezo z'olabaawo kituufu kubako ekitabo kisobola okutuukako mmwe abali okumpi mu Kampala n'emiriraano nnyo ate ku nsimbi entono ate n'okugibasomera tekunsuula ŋŋanzi osobola okuyita ku 078 599 343 078 599 343 eyo giyiteko munnange ng'ekitabo omaze okukifuna kikudde ettaano 10 likwata mpaawo ate era tubasuubiza nti mu bbanga eritakyaweza na zooba tugenda kuba tufulumiza ekitabo ekirala ekijja naffe tetubaweeza nabo batuwa amaanyi muli ejjusa mwekka nti tetwabisoma weebale nnyo naye nga ffe tujja kuba tubibawa butereevu ate okunoonyereza tukyakola kungi nnyo tulina ebifo bye tukyayagala okutuukiramu ddala
tulabe wano kyali era nze ndowooza wabaayo omuzira kisaa tulaba kati nga gwe mubutuufu wayagala dde okunoonya abantu abatuufu ab'okuwanirira nabo obuwangwa nga naawe oyagala olulimi lw'abajjajjaabo luwagire bwoti tusaba oveeyo ogambe nti nze abasajja abo oba bayiwa mu $1,000 oba pawundi 8 teekawo musindika omulimu kuba kati twagala okuwandiikayo ekitabo weebale nnyo ekiraga obukkiro bw'ensi weebale nnyo Uganda obukkiro bw'ensi yonna tukulage omuzungu gundi yava wano omuzungu gundi yasebuka wano weebale nnyo tutandika okulambululira nti bano bwe baava embaale nebatambula bwe bati byonna tugenda kati awo wonna twetaaga obuyambi bwammwe obuyambi bwammwe tubwetaaga era ndowooza tujja kubateerayo n'essimu abantu batandike okwekolamu omulimu ku lw'ensonga eno ekitabo kye tukola era yiiyaawo essimu yiiyaawo tutandise leero tubanjulidde enteekateeka eno banywanyi mutusuule omukono kubanga akutakula omugongo otakula gugwe tukwatirewamuakuwa naawe gwowa maawe akuwa mpongo kakati tusimbulidde ddala ku nteekateeka eyo weewaawo kakati nno olwaleero ekituleese okutuula wano ojjeeko ebyo tutandise olugendo lw'ebika bya Buganda nga bwe twabasuubiza kino kyajja kitya ani akitandika emirimu gyakyo mu lubiri amannya ge batuuma lwaki era mutuuma amannya ago obuvunaanyizibwa obulala ebyafaayo byakyo kuba ebika ebimu birina ebyafaayo naye bannaffe ababyeddira bambi tebabimanyi tebafunye naani abibatuusaako kale munnaye mwafuna ffe nga kirabo mwamala mwafuna bano abasajja mwamala kyetubategeeza ate munnaye omugabi ate yeeseera kakati tugenda kutandika n'ekyange kyennyini tulina kutandika nakikyo kyennyini kuba ekyange kyekimu ku binnansangwa twagala tusooke tubawo ebiri binnansangwa ebyasooka biri mukaaga mulambirira kuba tusooka n'okubibabuulira ekyomukaaga ekyo kirina engeri kyajjamu nga tunaatera ova mu nsi eyamuwawaawo kyova olaba bamusinga tutera okwogera ku bitaano naye ate nga biri mukaaga enjaza effumbe eryamu Uganda wange Solomon Kaweesa olugave engeye enyange ne kakoboza awo mulyoke mumanyi ate nabo bennyini babadde nga babitubanja mbadde mu bitubanja kuffe ate munnaye wano ku Lulasange babadde tebabanja nnyo ku Abalasange naye nga buli bwoyita ku SK Media nga babanja nnyo ebyafaayo by'ebika tusomesa ebika byaffe ate ffe muli nabo bannaffe tuli naffe ku lwammwe abamu muyinza okwagala kopi tulina bye twawandiise wano osobola okugira neweefunirakowandiike bwekikakyo gwe n'ogenda n'osoma n'osomesa abaana n'abazzukulu n'otandikira awo ekika ky'effumbe kino kirina ebyafaayo ebizigulivu ate nga biggumivu kubanga n'ekintu yennyini agenda okujja mu Buganda ekika ky'effumbe kino kyaliwo ng'era Walusimbi akiramulira ku lusozi Kisiri kikadde mu Busiro Kisiri kikadde ono gwe twogerako wewe ebakka we mumanyi olwaleero naye ng'olusozi olw'edda lwayitibwanga Kisiri kikadde era katubalagirire gwe ayagala okutuuka ku lusozi olwo Kisiri kikadde munywanyi lwagamba wetera ku 14 awo nga wakava ku Kyemmende genda kirira awo waliwo bata ku 14 n'abatakisi bona bamanyiwo wetera awo ku 14 ngenda bakka ngenda bafumbe nga bakutuusizza dda era abeeyo babayita abafumbe naye baka bonna erinnya eryo ndooza likyuka ku mulembe gwa Ssekabaka Kagulu Tebuukywereke yali Kagulu Tebuukywereke yali musajja nno mukambwe yali mukambwe kabaka owa 20 naye yali mukambwe ekigenze ewala yayitirira obukambwe kakati olw'obukambwe abantu batandika n'okumuddukako mu bwakabaka bwe ne bawaŋŋanguka ndowooza owulira abalangira n'abambejja nabo bagenderanga omwo bebengula Kikulwe ne Mawanda balina ne mwannyina abwawo Nassolondege abo nabo bayamuka ne bagenda ne bagamba buno Obuganda tebusoboke omusajja atufuga taachwereke mumanyawo eringa njogera ddala ti omusajja oyo bosa taachwereke oyo taasoboke ate tebamwabulidde
Kaakati batambula batuuka eyo ow'emmamba oli gwe wayogeddeko Mawuba ate sijja abakwatira nagamba mbanywezezza mudduke ku kabaka mukuba beene obwami nabo bunkenka obuli awo mujja abawadde bano bwe bamunnyonnyola ate nga naye akimanyi enneeyisa ya mukama we agimanyi bulungi ne basalawo beekobaana okumutabaala mutuufu omusajja oyo bw'omwogeddeko nzika yatta nabo omukago Mawuba yatta nabo omukago ne bagamba tumutabaale yatta ne Mawanda kati bajja okumutabaala baaserengetera ku lusozi olwo Kisiri kikadde abali eno batandika okubalengera n'ejje lyabwe nga bakka ku lusozi nga bagamba baabali bakka era amawulire gonna nga bagatuusa ewaabene nti abasajja tubalabyeko bakka ku Kisiri kikadde wali era okuva olwo olusozi terwakyusa linnya ate ne luva mu Kisiri kikadde ne lufuuka bakka olwali Kisiri kikadde lufuna erinnya bakka nejebuli eno ozaaliddwako kwokulidde kwosomedde kwowangaalira oba oli awo n'okufa bw'olifa bali kuziika naye nga tomanyi ebyafaayo by'olusozi kuoli bivaawa kakati nno munnaye eno pulogulaamu ya nsonga nnyo era bw'abaawo Muganda yenna oba Munnayuganda atanalaba nnyo omugaso gwa pulogulaamu eno okyayina ekizibu kinene kituufu nina omusomesa wange yaŋŋamba nti oba olina akatuli ku mutwe obwongo buba butiiriika kaakati munnange omanyi Buganda eno yafugibwako ku kabaka nga wafumbe bamuyitanga Buganda Ntege Warusiri oluvannyuma eryafuuka Walusimbi Nalusi Ntege yali wa 3 mu 3 bakabaka bali ensezirize twabawa atazisoma ataziraba ddayo zirabe yankubidde simu naŋŋamba yatulaba nga twogera bakabaka abo ne yeewuunya nnyo n'agamba nti kati bannange mutuwandiikire ekitabo ky'abakabaka abo nebibakwatako byetwagala okukola mutusapootinge kati mwe obuvunaanyizibwa tubawadde omulangira Nakibinge kojjange ow'Egindi waneena ayina abeera mu bitundu by'erubo waawo abeera lubo waawo naye tutera okutuula ne tunyumyamu ku nsonga za Buganda era yatwebazizza nnyo bambi yebale kojja tweyanzizza nnyo naddala akanyomero kano tweyanzeege akaabakabaka ab'ensi ezo n'agamba munnyambye weewaawo mbadde nkooyo abantu abatuula ku TV ennene ne batandika kabaka kintu yasooka okutema amagembe n'agamba tekisoboka ekyo nti era mwatuyambye nnyo kaakati amaanyi ngaago mazima amaanyi ngaago omulangira waaviirayo n'agamba nti abaana mukoze abaana bano kye bakoze ku wa Buganda kitegeeza omanyi we bakwebaza abangi we bakwebaza nga luweze luba luweze olulimi baluweredde ddala kale nno naffe kituwadde amaanyi kubanga amaanyi ga Nakate gamubeera mu kuwemba kituufu kaakati nkunyumiza ku musajja oyo era yavaamu erinnya Walusimbi era yatuulanga ku Kisiri kikadde okwo nga kwafugira ne bataka banne naye abamu banyumya nti Buganda Ntege Walusiri abamu gwe baayitanga Nalusiri essebo yalinayo amannya amalala nti ate olubiri lwe yali yalukuba lunnyo wano ku Lwentebe jjukira abamu bagamba bw'ava Essese yajja atambuza bigere ku mazzi mbu ye yasooka okutambulira ku mazzi abamu bagamba Yesu Kristo ffe wano tumuyita omulangira sooka kituufu era nga bwe najjukira obulungi embuga ye weyakkira n'agibagamba naye nga ye mulangira sooka kaakati ono naye yajja atambulira ku mazzi teebereza nga talina lyato wabula ku mazzi yaliko amaanyi ag'enjawulo n'atuuka mu lunnyawo waakuba olubiri lwe baali bamuwa n'amannya amalala Wanga Laba ng'alina ne Nansangwa Wuuyo Beene erya Beene nayo livaawo kuba ye yali Beene kati ono yawasa abakyala baali 3 okwali Kaddulubaale Nakalaama n'awasa Kabejja Bandi ne Muwanika Nassaza abo be baali bakyala be ne bamuzaalira abaana baawera kati alyoko ku lunnyo afuga wabula yatuuka akaseera olubiri lwate n'alukyusa n'alutwala e Busawuli
Busawuli tekiri kumpi n'emmende mu Busiraawo kati eyo gye yabeera okutuusa lwe yakisa omukono kaakati bwe yali tannaterekebwa akabaake bagamba nti mukiyita tutya okujja bamujja akaba bamujja akaba ngera empisa y'abakabaka etandikira neera kwono omusajja wano bagitukiza buttukiza naye nga yaliwooko mu biseera biri bakabaka bali abamusooka kati bakajjako akaba bakazaayo erunnyo gye yasooka okuba embuga ye kati ate amagumba ne bagaziika waneeno mu bitundu by'emmende we yali akubye olubiri bambi awo we baateeka enjole ye Busawulirwa era we wali amasiro ge n'okutuusa olwaleero babinyumya nnyo. Busawuli kumpi nnyo omulabi waffe otuuka wuno olabako naye nga mu Buganda eyaleero bwe tunyumya Buganda gye twasubwa simanyi oba amasiro ago galabika gatya olwaleero. Ebintu ebyo byeraliikiriza oba abaliwo mufaayo n'okumanya nti ono Ssekabaka bwakisa omukono yaterekebwa wano. Abamu tebafaayo kino kibulaabuuza kyennyini tugamba nti bannange mwebase nnyo mwandizuukuse erudde eno Katonga jjula nti tutuno tutuuse abaana ba Buganda kati tutuuke tumanye ebintu bino gye biri. Kati ngambye nkwebaze nti akayimba kano tukaddiŋŋana nnyo ku mukutu ate abantu bakaagala naye omutwe sigumanyi gwe bakayita akanyamberege erinnya ly'akayimba kayimba nako twakayiya emyaka kumpi giringanga kumpi 2 emabega oba 15 bwewati kakuze naye ate okawuliranga kapya bw'aba mwana mulenzi yavadda mu ddodolima ekituufu ekyo. Kaakati jjajjaffe Buganda Ntege Buganda owasatu mu abasatu mu luseruli Essebu yasikirwa mutabani we Makubu ya Konge. Bambi Makubu ya Konge era naye yalinako erya Walusimbi. Ono ye yasalawo embuga yagikube ku lusozi luli Kisiri kikadde awanuka emmende wano n'ayambuka bwambusi wali ekisiri kikadde n'aganze obusinziiro obwange ngenda kubukuba wano. Kati abeera bakka bw'oba omulabe ekisiri kikadde oyo mugulumivu okusinga mmende w'amaanyi kuba oba olengera bulungi buli ajja olaba we balengerera bali abazze okulumba nnyo. Kaakati Makubu ya Kongo ono bw'akisa kubanga naye bamutwalanga musika wa Kabaka bw'akisa omukono ku kasozi kaako yaziikibwa ku kasozi ke bayita Makubuya oba gye yaterekebwa era Makubu yalinnya mu kika ky'Effumbe kulunye era nawa mutuba mulamba waliwo akasozi ke bayita Makubuya yaawo we yaterekebwa era kali bakkaawo mu Busiro kati muno simwe muva omutuba ogwo omulangira era gwe gw'akasolo kuba mwe muva abali obwa Walusimbi era baguyita ogw'Amakubuya oba ogw'akasolo oba ogw'akasolo era gwe tuyita omutuba omulangira mu kika ky'Effumbe. Kaakati ono ye ate omutuba ogwo gwo gusibuka mu ssiga erya Nagaya kuba Nagaya tebamusimbira engeri gye yali omwana omukulu anti ng'alina ate okusigalayo alinde obusika ate ekika kye kimala abantu be bamala kwala endaayi ab'endaayi bamala kwala ne bagamba abange ffe tunaabeerawo nga tetulina mutuba ne balowooza ku kyokufuna omutuba ne bafuna omutuba era ate gwe mutuba omukulu gwe mulangira gwe kuvaamu ali obwa Walusimbi. Kaakati munnaffe ye ate bw'agenda n'emboozi ewooma ate ye asikirwa Kisitu Ntege Walusimbi bambi Kisitu Ntege Walusimbi yamusikira. Kati ku jjajjaffe ono mutabani wa Buganda Ntege Walusimbi kwe kutandikira okweddira ekika ky'Effumbe. Twanyumyako wano oba abazze banywe bamanyi nti ekika kino kitera nnyo okuwoomerwa amenvu. Effumbe lino effumbe liwoomerwa amenvu era abaagala kugakwata ogenda mu lusuku otega menvu bireeyo mu lusuku batega mu menvu. Kaakati
bali eyo batega emitego omukulu agambe obusolo buno bususse nnyo kundira amatooke gange eryengera nga bo bulyengera nga bulya singa kyenfunako ng'asuula mitego nawulira ennaku bambi kaakati akasolo kava eri kagwa mu kitimba ajja agamba ngenda kalijja effumu ate tekamuluma kamuluma kamubuukira mukwerwanako awo nako yesansabazaawo kamulumya ekisambi agudde eri awoowodde tabula kyakusuuza tayinza butawoowola essebo kakabye kaakati bwe kamala okumuluma enduulu gyakuba ereeta mutabani we makubu ya kitagenda azaala bagenzi ekikonde kikasuka effumu essebo kati kitagenda oni era bamuyitanga bukulu bwawadda atuuka agamba taata akasolo akatono ye yakalabanga kakuunyuka kagenda akasolo akatono kana akakuunyekakukabya amaziga amangi bwegati abange omusajja newekayita akasolo akatono evumbe liringa kapa ligejjamuko bugezi naye ngaera siga eddene eryawo eritiisa akasolo katono kakubya emiranga kakati bagamba nti wakalwala akayuteyute ngo ganti lino wano linzita nagayita ata naawe olimba kakati muwala we ekikuku bwajja ye yajja n'oluku n'alukwasa mwannyina n'agoba akasolo kali bwe kaali kaddukira mu kitimba n'akakubira omwo n'akatta bannange nga kikuku naye teyali wa muzannyo ate owulidde emiranga kitaawo akabonoonyanoonya kyakutaasawo mangu kiki kyemba ntwala yajja na luku nga tebakawomeza kusekalootera ye ng'ako kalugulamu obulamu ate akasolo akalumya ekitaabwe kaagala kumulesa mmere yansi ewuuma era ddala kati waliwo omulenzi omulala Kaweesa Ntege naye atuuka nga naye watuukira ate abange kiki ekigenda maaso nti ate taata ebizibu tebizze ayinkuwoowoola musajja wattu agenda okulaba ekiwundu kya kitaawe ng'ebyaddala kinene akasolo kamulumye bambi amagamaga awo taata mukoze ntya akyama walabawo ebikoola bye bayita amagunda agenda abiwaguza bw'ati ajja ayengayenga amuteekako taata omusaayi guno tubika amutaddeko amagunda ssebo ne gakkakkanya embeera amagunda era ge gamuge maduudu nedda amaduudu malala era wewava erinnya ly'amagunda oli musajja munyumya ekiseke ky'omunyumya kijjula malusu gwe kizimbe kiroke kakati era amagunda nno nakati abamu bagakozesa okujjanjaba ebiwo gakyaliyo ddala tegalabika ate ekyewuunyisa mu bunyola eyo mangi hoyimeeyo yabayo tebamanyi mulimu gwagwo bambi obaffe abagategeera mutunoganogerangayo ne muweereza abakulu mutunogeranga ne mutuweereza eno ebisaagana n'ebisaaganda gajjanjaba ebintu bingi amagunda agebirala ndi bibanyumiza bwe tulijja ku ddagala egganda tulituukawo kakati omulenzi owookusatu gwe bayita Ssejjala ye yajja namuguwa mwe baba basiba akasolo kali kebasse bakawalule bakatwale bambi oyo ye kye yajja nakyo Ssejjala yajja akalakala n'omuguwa yajja akalakala namuguwa era ojja kwekanga nti maaso eyo abaana bano emituba egy'abasimbibwa gyasinziiranga ku mulimu buli omu gwe yakola kitaawe nga akasolo kamulumye bakola nno kyamaanyi baaba bayamba bataasa eggwanga essebo abadduukirize bajja bangi kakati nga abajja ababuuza bannaaye kasolo kyakanumye k'abaana lifumbe era mu mubala gw'ab'effumbe ojja wuliramu akabuuzo ako kasolo ki fumbe kafa wali ng'abuuza kasolo kyakanumye ntifumbe awo wewava ekisoko ekyo mu mubala era ojja okiwulira nnyo ng'ab'effumbe bali ku mubala gwabwe kakati amala okukakasa nti ffumbe lye limulumye n'agamba nti mwenna abali wano abaana n'abazzukulu tewabanga ddamu okuyigga akasolo kano nga yali mutiitiizi
naye wange ne bwembanze olina oguwundu gunene guli wali gufeenya ojuddeko magunda bwoti magunda bakusibya amagunda erudda n'erudda wenna oli awo kakulumye erumye n'agamba nti tewabanga omwana oba omuzzukulu addangayo kuyigga akasolo ako mukaleke oba kajamenvu kugamalawo kagamerewo temuddangayo kayigga kakati munange yagwirwa ekikangabwa ekinene nno emboozi awo etandikira awo ey'okuba nti ekika kino kitandika okuba nga nakyo kyeddirwa ddala ddala ne kigundirira mu Buganda kakati okuva olwo ng'effumbe litandise okubeera nga lyeddirwa ate baafuna akabbiro nga kyekikere ekikere ate ekyannawakoonyi simu kikere liba kkere ddene ndimanyi eryannawakoonyi ddene bwe liti olirabako gamba kiki kino nga lyaswakidde ligenda lizimba bwe liti ngeriwaga n'ogamba bannange teriyabike manyi bagamba nti ekikere tekinywa mazzi tekinywa mazzi mbokyo ennyonta bwekiruma kitabuti mubiri gayita mu mubiri ne gayingira wamma oli mutuufu kubanga nze bwe neetegereza ennyo ebikere mu kyalo ewaffe kasudde mu muluka gw'ekyengeza manyi eyo gye nakubiranga embwa ne ziboggola wadde eyo munnange owulirayo nga mu masosolima eyo obunyonyi gye bukabira mpaka taaba omuzira nga gwe gye wava omuzira naggwa n'ongazi gye nasibuka okujja okwezolosa mu kyaddondo muno ate mwenfuukidde ensonga eyo gye naliiranga ebirugu kaama kyetutumula nandigoye ebisebe ebitaaguju ng'abayizi baleseeyo bikalu bitaaka n'amenvu gano agaali gagenda okuviirako jjajjaawo okufa munnange ekkere nga ndiraba nga lyonna lijjudde mazzi neŋŋamba likola litya amazzi ligayisa buli mubi katundu ka mubiri ate era ekikere ekyo amazzi ago bwe gagendamu bannasayansi bagamba lifisaawo agakola obutwa nti singa oba okirumbye bubi kitabuti mazzi ago gwe nga gakola obulabe ogenda kipiisula kiti nga kipiisula ekyo kyegendereze bannange mutambaale mpolampola ebikere okikwata oti nga kita amazzi era newe kiba kiri awantu awakalu olaba wakalu bekalukalu kiba kiriko amazzi era kigalekawo awo mu Buganda fumbe ekika kya kitiibwa ky'abazira era kinnansangwa